Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjozi nze Lubega Micheal. Wabaddewo kendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Katutunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira enkya ku makya. Tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe enkuba okutonnya, so ng'ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde oba okinnyikagobe bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Olwo yo mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya, nga yo mu bukiikakkono tusuubira akasana okwememulira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 29 n'28 mu masekkati g'eggwanga lyaffe, so ng'ate yo mu Kampala ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Olwo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira mu Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya nga yeetobesemu n'okubwatuka okw'eggulu, so ng'ate yo mu Tokyo tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Olwo mu New York tusuubira obunnyogovu obw'amaanyi era ng'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 3. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.